Mbalamusiza mwene mikono gyaffe abalungi mu mwenna abalabi baffe aba Dream TV, BTV Bunyoro ate n'aba Impact FM mu mikutu gyaffe gyonna gy'osinzira okubanga otugoberera, oba oli ku Kampala oba Mbale oba Busoga oba Budweri. Baga nti mwasuze mutya, musibye mutya banyabo ne bassebo, mukkirize mbaanirize mu wiiki empya olwetandise. Twebaza Mukama kubanga atukkiriza era atuganyiza ne tugitandika nga tuli balamu. Kisaakye bagamba bulijjo nti waakiri jjukira okwebazaayo Mukama emirundi ebiri, kale emirala gyonna ne bwe giba gikulemye, naye buli lunaku waakiri jjukirayo okumwebaza olw'omukka gwakuwadde. Mwebazi kubanga abukeesezza ng'oli mulamu, ekyo teekwa buteekwa okumwebaza. Ate era ne bw'oba ozze ewaka, bw'oba wagenze ku mirimu n'okola nga tonnaba kwebaka, waakiri era mwebazeyo omundi ogwokubiri ng'omwebaza abuzibizza nga oli mulamu. Ekyo kyo mwebaze. Ekyo kiva mu bintu ebiwera okutegeera nti waliwo abafuna obubenje ku kkubo naye nga abadde mu kidduka yegendereza mu kuvuga emmotoka n'obwegendereza, yegendereza nnyo, naye kibayita akabenje accident yeerebeera bwetyo nti ekimotoka ne kiva eri nekikuba omuntu nga ye abadde ku sayidi ye mu kwegendereza. Kati awo kitegeeza nti toyinza kwewaana nti nze ebbanga lye mmaze nga nvuga ku kkubo nze ndi kafulu. Kati olw'okubanga omaze emyaka mingi ovuga totomera, olumba oli kafulu. Kiba kisa kya Katonda. Emmotoka bulijjo zigaana okusiba, oli n'alinnyamu ng'emmotoka tesiba ng'ate tamanyi nayo kwe kyabadde. Brakes kweziri n'ebirala ebifuga brakes oba brake fluid naye mwali kwiga buli kintu kyonna, naye oli n'alinnyamu k'emmotoka egaanye n'agira, ate bw'avaawo n'ataliko kulinnya ng'esiba, ne banoonya bamakaniki ekyagiganye. So nga kiri kyabaddewo bubeezi, egimu giba myoyo enewe mu nsi ey'omwo ewala emizimuzimu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ebyo byonna Katonda bw'abikubuusa n'oba nga osobodde ggwe okuddayo ewaka ng'oyise mu bintu ebifaanana bwe bityo ng'oli mulamu, weebaze Mukama. Abalinnya takisi, batambulira ku bodaboda ye ekyo kyo tuteekwa buteekwa okwebaza Katonda. Bw'oba otambulira nnyo ku boda nga bakuvuga buvuzi, kubanga eyeevuga waliwo kye bayita akabenje kali akazze ng'olina ku sayidi yo naki, naye ate ggwe bw'obanga gwevuga waliwo okwegendereza kwekokolamuko to minimize, naye waliwo abantu abamu ng'obubenje ye bw'olaba tekabaddeyo weebaza ne Mukama n'ogamba nti ate ekyo nakyo Katonda kamwebazeemu ak'ensusu, ono akikoze atya n'amalako wiiki nga tafunye kabenje. Ng'olaba envuga gy'avugamu omusuubira okufuna akabenje buli lunaku, naye n'olabanga nga munnange Katonda amuyambye, ate ng'oyo gwe tulagamba avuga bw'atyo aba avuga bantu. So mukkirize mugatte eddoboozi lyammwe n'eryange, twebaze Mukama olwa wiikendi gye tukubye amabega kubanga tuyingidde mu wiiki empya. Bw'obanga Katonda akuyambye n'oba ng'ogiyiseemu, tumwebaze olw'obulamu, weebaze okusookera ddala olw'ekirabo eky'obulamu, ate tumwebaze n'ebirala ng'obugabirizi n'ebirala obukuumi abantu baffe, ng'oggyeko okumwebaza olw'ekirabo eky'obulokozi. Ffe tumwebaze ekirabo eky'obulokozi, ekyo kyo tukimwebaliza buli kaseera, ekirabo eky'obulokozi periodically waakiri ne bw'ekitabo ekyo kya buli lunaku, naye buli wiiki oteekwa okujjukira okwebaza Mukama olw'ekirabo ekyo eky'obulokozi. Naye obulamu, obugabirizi, obukuumi obwo, obubenje Katonda bw'atubuusa, amalogo agajjudde mu nsi Katonda gaakubuusa gwe n'olinnyamu n'ogenda bugenzi nga tewali kikubaddeko, ebyo twebazizza nnyo Katonda abeera omulamu. Tumwebazizza olwa wiiki eno n'okutuyisa mu wiiki eri, ate tukkiriza nti eno wiiki gy'atuwadde egenda kubeera nnungi okusinga eziri ezigenze. Ate ggwe bw'obanga ziri ezigenze oga nti tozogerako, Kama nkoze bulungi. Alinayo ennono eyo eraga nti akujja mu kitiibwa n'akwongerayo mu kitiibwa. So bw'aba akoze bulungi wiiki eri
kisobokera ddala okugattako ku wiiki eno ate nakukola ebirungi ebisukkulumye ku wiiki eri. Omusajja yayogera bayibuli eyogera ku Isaaka egamba nti omusajja n'akula neyeeyongera okutuusa lwe yeeyongerera ddala. The man began to prosper and he continued prospering until he became very prosperous. Yatandika mpola n'agenda ng'alinnya nga yeeyongera okutuuka we yaweebwa ddala omukisa. Akati naawe bw'abanga akutandiseeko nga wiiki eri ebadde ennungi ate negenda kukola bulungi ate okutuusa n'abalala bwe banaagiraba ne baga nti omusajja oyo omukazi oyo Katonda amukoze obulungi. Bw'oba ofunye ebizibu wiiki eri olwaliddemu ne kakati oli mukosefu katugatte essaala yaffe kuyamba Mifrida nga tugamba nti Katonda waffe ayanguyeko okuwonyezebwako bw'abadde atawanyizibwa abadde olina ebizibu. Katonda waffe akusumulule amaanyi g'amangi agawonyera agasumula gaggweko. Ekirwadde ekibadde kikubala embiriizi ekyakitwali kisobokera ddala nga kikunyigiriza paka kakati. Buli kintu kyonna kirina ekiseera kyakyo. Ekiseera ekyokulwala ekyo kibaddewo kati ate tubeera n'ekiseera eky'obulamu. Katonda waffe aleeta okuwonyezebwa, leeta okusumulwa n'eddeme n'obuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Kyekyo njagala kanso wasuze bulungi sebo? So omulabirizi nasuze bulungi nnyo. Twebaza Katonda abukeeseza. Balamusizaako mwenna abatulaba ku Mayengo ga Dream TV, abali ku BTV, abali ku Impact Radio nama abatukwatidde mu ngalo ku masimu gammwe ne ku iPad zammwe, abali mu smart network. Tubalamusizaako abakazukuka ate nammwe abali mu kakalabya emirimu gyammwe nga muli mu kawungeezi ng'obudde bunaatera okuziba. Yes. Kuba tuli mu ssaawa za njawulo. So tubaagaliza akaseera akalungi ne wiiki gye tutandiseeyo omukisa era tusobola kwerabira nga bulijjo nti tulina obukakafu nti bwe tusaba awulira. Ebbaluwa Yokaana esooka essula ey'okutaano olunyiri lw'ekumi leero tugamba nti and this is the confidence that we have before him whenever we ask anything according to his will he hears us. Kakulu nnyo. Naye ate awo waliwo ekintu. That is a confidence. A confidence. Naye ate ekigambo ekikulu kye ntunulirawo according to his will. Kakati awo kitegeeza nti buli mukkiriza ateeka okumanya okwagala kwa Katonda eri obulamu bwe. Awo kati kwe kusomesa presiding kwe yasomesa kubadde kuli wano ku Victory Church mu Ndeeba okutendeka okusomesa abakkiriza. Buli omu yeezuule kubanga bw'omala okwezuula then you can know the will of God for your life. Ebena nabyo bibiri ate kati ogasimu ekirala. Okwezuula kirala. Okwezuula kirala nnyo ate kumanya okwagala kwa Katonda gy'oli. Okwezuula kubanga kuyitibwa. Kukwezuula kwe kutegeera gwe kiki Katonda kye yakuyitira ku nsi oteekwa kubeera ki. Kukwezuula oli ki kagwe. Naye ate okwagala kwa Katonda kukugazi osobola okugwamu obugwi. Gwe noonoonye okwagala kwa Katonda n'osaba ng'okwagala Katonda bwe kuli ekintu ne kijja gy'oli si lwakubanga kibadde kikyo naye gwe bwewazudde ti kino Katonda akyagala kino Katonda akisajjuka be bakivuje. So God is will ekyo kigambo kyeyogedde kikyo kinene nnyo kigazi kyekituzingira mu ffenna. Kati gwe n'olyoka ojjako akatundu ko akagamba nti nze munnange Katonda nze yanteekerateekera ki nze nteekwa kubeera ki mu nsi muno mu famire ye waffe nteekwa gigasa ntya eggwanga ndigasa ntya omubiri gwa Kristo gugasa ntya. Okireese bw'oti oleese specific n'oleta ne general. Waliwo okwagala kwa Katonda okuli general to all of us. Kati bw'oba oyagadde tutandikire awo. Nkimanyi nkutanudde. Ekigambo ekyoyogedde kigwa mu linyiriri embadde nfumitizaako wano mu gundi mu makuba agedda. Ekigambo kiri mu 2 Timothy 1:9. Oluyi olwo lukulu nnyo nze periodically ndolowolezaamu lwe lugudde mu kiri ky'obadde ogamba okuyitibwa.
First Timothy 1:9 okwezuula no is Second Timothy 1:9 okwezuula to identify us. Waliwo omuntu buli muntu alina kye tuyita divine assignment eyo oba appointed task mandate kati sumulinyo olwo Second Timothy agambye nti 1:9 nsomye New Living Translation egambye nti for God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserved it kakati soma but because that was his plan from before the beginning of time. Kakati waliwo ebintu bibiri endala egamba purpose oba will. Yes. Plan. Will and purpose bebamu. Kati ebirese bibiri olunyuyo olwo lubijjayo ebibiri. Lujjayo kiri ekikyo nga gwe ate ne kijjayo omulimu omunene ogwa Katonda. Ekyokulabirako olunyuyo lugambe nti eyatulokola ate n'atuyita. Yes. Kati okuyita kuno he saved us and called us. Kati soko komeko ebyo bibiri. Bwe yamala okukulokola ate n'akuyita. Emirimu giri ebiri. Abalokole tutokwezuula nti bwe twamala okulokolebwa ate tuliko n'okuyitibwa. Ate kitajja mulundi gumu. Omuntu asobola okulokola n'atakuyita. Yes, okulokola twala okulokola kwonna. To rescue, to save, okitegeera kati okulokola to redeem. Kati omuntu ayinza n'okubanga waliwo ekibadde kigenda okuba n'akusika n'akujja mu kkubo akulokodde. Yes. Kati ayinza okuleka n'ogenda. Kati yatulokola naye bw'amala n'akuyita omuntu ono akulokodde bw'amala kati oye soko yendeko jangu kiba kikyuse. Abaalina kyayagala okugamba oba kutuma oba kuwa oba kiki abaali ataddemu akantu akalala kasaga nti oye jangu omusajja ono aliko dayimoni omungi agamba mukama waffe tugende ffenna nabuga nti tojja okiregera yamulokodde naye tayitiddwa akati ako genda kasita kuyita kakati kyekiri according to his purpose oba we oba plan wabaawo plan ennene eri nga plan ennene eyo naawe bakuyitiddemu gyolwandiisa okuyita master plan. Kakati abaana ba Isirayiri baali bava e Misiri kati gatta kuli n'olunyiriro olulala tukikutule mangu olunyiriro olulala era mbadde biduli mu Kuva essula ya 31 okuva kuva 31 oba kuva 35 enyiri ezo nazogera ku kimu naye tusookerwa 31 kuva 31 agamba tusoose nakana akanyuma okuva 31 olunyiriro lwa kusooka paka ku lw'omukaaga okuva ku lusooka kuva ku lusooka agambye nti God spoke to Moses. Katonda n'ayogera ne Musa. See what I have done. Ndaba kye nkoze. I have personally chosen Bezalel, son of Huri, of the tribe of Judah. Kakati a version ekozeseza chosen. Nonze. Past tense. I have chosen. Past participle. Kitegedde eri perfect tense. Perfect. I have personally chosen. Anti muma tuigiza oluzungu. Poze gwali wasoma gondi. Your participle perfect. I have personally chosen. Nenda liyokwesa akagambo called. I have called. Mpise nze neitidde Bezaleli nani? Son of Huri and the son of Huri of the tribe of Judah to create designs and work in gold, silver and bronze, to cut and to set gemstones. To cut, that is assignment. Lwaki ayitibwa specific assignment kati ujegerayo maaso paka ku lw'omukaaga oluwulire
kati bw'amala okugaba emirimu egyo amubuulira Katonda ayogera na Musa naye ayise Bezaleri agenda mu maaso okomye ku lwakomeka badde nkomye ku lwa kanzireyo wano okay badde nkomye ku luwa Lwakuna to make artistic designs for work in gold, silver, nkyusiza nzivunula. Iyo nzivunula ki? Eno gye nkozesezza New International Version, NIV. To cut and silver and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of crafts. Moreover, I have appointed Ohulib, son of Ashmak, of the tribe of Dan. Appointed task. Ndozulaba task eri yes appointment appointinze gosomye kati waliwo task buli task yenna task ebeerawo batekawo omuntu baasaininga omuntu okukola task eyo kati kyabudde agamba nti I have appointed Oholiabu of the tribe of Dan to help him. Oyo kiyambi amuyambeko Katonda alonda ne deputy tewaliwo Katonda abantu bonna Katonda bayise obasingira ddala obungi abateerako omuntu wali okusinziira ku nkola eyo bw'oba ogitunulidde help him tabeera deputy tandikira mu lubereberye essuula 2 olunywa 18 n'agamba it is not good for a man to be alone. I will make him a helper. Omuyambi. Yes. Buli Katonda akwasayininga akuteekako n'omuntu akuyambako nga yamu designinze kukuyamba. Fit for you. Suitable. Olunyiri very clear. Genesis 2:18. Kituufu. Suitable helper. Katonda akuwa omuntu kati yali ategeeza Musa kati katwaze wetu twanguye kubanga titwaze wali kubulira ajiri naye twogere ekintu kino waliwo eddimu liri eddene lyakujja abaana ba Isirayiri Misiri kubatwala mu nsi nsuubizi. Musa nga servant leader oba vision bearer w'ekintu kino kati akirimu yasooka n'amuwa gwe bayita support minister gwe bayita Aaron amumuwadde akuyambeko okwogera ne Aaron bamuyitanga be bayise Musa naye ng'amuteesewo nga kabona ng'amuteesewo nga muyambi we era naye yayitibwanga bw'ayise Musa era amugamba nti genda osinkane Musa mu ddungu omuyambeko. Olabye kati bano bonna ba Yoswa gwe tuyita available vessel. Yoswa waali awo naye ye tulabanga Bayibuli emugamba nti Yoswa nkuyise talina assignment talina bakufuna assignment agifune ali just available ne waali awo naye talina kuyitibwa okwo naye ye Aaron akimanyi bampise ali ku kyota awo naye ngenda kuyamba kwani obuvunaanyizibwa bw'okuyamba Musa buli kwa Aaron. Kati we bamala okutambula okugenda mu ddungu olaba eddimu lino eddene ey'okutambuza abantu ba Isirayiri Katonda obuvunaanyizibwa bwe n'abukwasiza Musa naye amuweereddewo omuyambi awo. Kati we batuuka mu kkubo nga bagenda okukola essanduuko eno yaki ey'endagaano eno Musa alina by'atamanyi kola naye ng'ate kino kitundu ku ddimu eddene eritambuza abaana ba Isirayiri. Katonda n'amugamba nti atufaayo mu bantu boolina mpiseemu abantu bulijjo otamugambanga nti mulimu ate kati yayise buyisi bulijjo weebali mu kibiina mulimu abantu bayitibwanga abali mu kibiina. Yes. Era tagama nti nakuteerawo dda abantu amugamba I have called saawa eyo nti aliya n'akajengo mpite I have personally chosen. Amakulu gaakyo ndi gwe tolonda babadde mu kibiina naye kati mbayise
for a specific towerondera nze nonze nonze simanyi kitege kati bano be balonza kati buli muntu bamuwadde obuvunanyizibwa bwe kyekiri kiwadde ogamba gw'okwezuula kati Bezale eno Okolyabu bateeka okwezuula nti bo bayitibwa mu kibiina okuyamba ku ddimo liri eddene specifically kukola mulimu ogwo gwakola kutona n'abalala manya n'ebirala kati mwe mukome ku ekyo ate Katonda era ayitayo abalala era nabo bayambe ku Musa ku ddima eddala eryeetaagisiza mu maaso okitegeera abamu beyayita be bano beyayita n'abawa ensimbi bamuyambeko okukola omulimu era ne baleeta ebintu Bezale ne Okolyabu ne bagati abantu baleese bingi bimala kati nabana abaleeta ebintu era nabo bayitiddwa okuleeta kati nabo bateeka okwezuula ti nze tebampadde kutona naye bampadde golodi kubanga bali be bagambe nti be bagenda okukozesa golodi kubanga ebintu ebibogeddwako bingi golodi naki bali be bagenda okumukozesa naye ate nga tebazze naye babayise kumukozesa bano bakolemu artistic designs mu golodi mu silver mu bronze kikulu nnyo basala amayinja basala embaawo bagajjawa embaawo kati bw'onoogenda mu maaso eri ojja kiso n'emabega ngozeeko emabega kati oba ogenze mu Sula 3:5 ate Musa akomyewo ayimiridde mu kibiina agamba nti Mukama yaŋŋambye nti mu kibiina mulimu Bezale n'Okolyabu baabayise kati alipootinga mu kibiina Mukama kye yamugamba mu 3:1 akomawo mu 3:5 nyiriziri 5 kugenda mu maaso n'alipootinga nti Mukama aŋŋambye nti ayise Bezale n'Okolyabu bakole omulimu guno kati mubawe ebintu olw'obudde ekyo tukyapulayinga tutya mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ekusookera ddala abasumba abatuwuliriza kubanga okuyitibwa mu nnyumba ku famire mwekuli ng'omwana omu mu famire ayinza okuba ayitiddwa ku lwabanne oba okununula famire ye oba tukitwale ne mu buweereza kamera gitunulemu How can we apply it? Omuntu yezuula atya kutegeera nti kabona ono gwe tuyise kati ye Musa kali servant leader ono Musa omulabye kati bw'abanga Musa ategedde nti mu kibiina mulimu abantu kati buvunaanyizibwa bwa Musa gwe okutegeera nti mu kibiina Katonda kyakuleetedde mubeeramu abantu abafaana nga Bezale n'Okolyabu kati buvunaanyizibwa bwo okubawa emirimu ebbanga ly'omala ng'olabanga ayagala okubakalubiriza oba obadinayinga buweereza bwabwe Katonda bw'abakwasizza waliwo abasumba lwayimirira mu kibiina ng'agamba abantu nti waliwo ke twetaaga okukola wano mutuwe ensimbi ekyo kyokola ng'oyita ensimbi si gwe oba okireese ekyo ekibaawo project Katonda yagireese naye ng'awa buli muntu yenna chance okugiyimirira mu kyova olaba nti ffe bwe tuba tulina ebintu ebyetaagisa okukolako ku kyaki tetutya kubireetera abantu kubaga nti kino mukirabye nakino mumwetaaga okukikolako ne tulekera abantu era tetubakaka kubanga ogenda okulaba nga waliwo omuntu aga nti nze nja bbawayo £5,000 nze nja bbawayo gumu nze nja bbawayo akakadde lwaki boogera batyo tutegeera nti abo bo Katonda baayise okuggyawo ekintu ekifaanana bwe kiti abo bo Katonda bakoze eki baayise okuggyawo ekintu ekifaanana bwe kityo kati ekyokulabirako ndooza nsobola nokyogera wano kubanga nakyogerera ku TV ne ku radio tubadde tukyogera twafunawo ka challenge wali ku Victoria Church mu Ndeeba abantu ne bakola ki manyanga keyboard yaffe tulina keyboard eziwera naye emu yakyankalana awo neeva kati bwekyankalana nga yetaaga obukadde 7 okugula empya nga twetaagawo n'akalala akagenderako kaali ka bukadde 3 bwe bukadde 10 ndi tukyogera mu kibiina nti bane bwaliwo olw'okuba ebintu byaffe ffe tubeera mu kyaki nga tuli kumpewo ate kibawa biri kati bwe mumba mwogera na kyaki naye nga kyaki esukka ku eno kati nembagamba kambabuulire ffe tetukyatya kwogera bintu ebyo tulina Passover n'ebirala naye kino bwe kiba kizze wabeerawo abantu Katonda bawadde chance ate nga bateeka okukikola kubanga kino ekyuma kyennyini kyekigenda okukola ne mu Passover naye mbagamba mwemu baawo nga waliwo mutuwa ensimbi ne baleeta ensimbi awo mpolampola ne tuweza obukadde nga 2 mu emitwalo 3 akati waliwo eyali awulira ate naŋŋamba nti nkuwulidde ng'oyogera ebintu ebyo kati ye naawulira nga kiri kyeŋŋambye nti buweereza abo nga kimukutteko kyali wano
tali wano mu ggwanga era nangamba nzi ngenda kuweereza ssente zange naye togeza nonjogera erinnya kati nangamba keyboard yo njikiri yalinze yonna bukadde musanvu kati okukuyitibwa era nga togeza noyogera ku linnya lyange ekyo kiri wakati wange naawe ne Katonda yakiri mu senta ne Katonda naweereza obukadde musanvu era ne buweereza omusumba mbuweereza admin avunanyizibwa ku nsonga eyo 7M kati n'abala badde baleeseeyo ebiweereza obukadde busatu netukodde obukadde 10 omuntu omu yeebidde kati ate nongwetookedde kati ekyo Katonda bw'ayita Dr. Joseph Sewadda n'amuwa obuvunanyizibwa amuwa abamuyambako kati bw'amuwa bano basapoti minisita bano boolaba abo abamuyambako abo mulyenjiri naki ate amuwaayo nabana abaleeta zaabu kubanga omuntu tegusobola genda mu maaso nga tewali resources kati ziriyo alina okubaako abantu baawo omukisa basobole okuleeta kati lunyiri luli bwe yamala okutulokola ffenna awamu n'atugabira obuvunanyizibwa ng'atuyise bwe yatulokola ate n'akola ki n'atuyita kati mu kuyitibwa okwo mwe muli assignment yo buli omu teri mu kulokolebwa eri mu kuyitibwa anti bwe baba bakulokodde bulokozi osobola okufa n'ogenda mu ggulu ekyo kiwedde walokose ogenze mu ggulu bakutaasiza geyeena naye bwe bakuyita ate baba bakuyitidde lwa buvunaanyizibwa responsibility kigatte ku Passover Passover kikyo waliwo abantu abayimiridde naffe Passover nga bwe twogera oli waliwo atakiwulira nakiwulira ng'ate ye awulira kintu kirala kati lwaki tetuteekwa kulekalaawo kwogera ku Passover mu nsimbi kubanga kati twetaaga ssente nnyingi okusinga bulijjo tukozesa obukadde nga 4 kati twetaaga nnyingi ezisinga awo kati bwe twogera ekintu kino wabaawo omuntu nga ye awulidde nakati n'awulira omugugu kati buli muntu yenna ayagala okugenda mu kisaawe bamwagaza okusasula nga bukyali bamuwe ne tikiti enamboole yes kati buzaaliwo abafe okugamba abantu ffe tutusasuza abantu kakati wabeerewo abaleeta ensimbi abantu tubasasulire tugabe batuwe gundi ezo tikiti ez'enjawulo seats ekitegeeza nti kibeera mu ngeri ndala nti waliwo abasasulidde abagenda waliwo abasasulidde kati ekyo kye tugamba Dr. Joseph Sewadda banaagamba abantu nti tulwana ku geeti buli muntu ateeke wali omutwalo ayingire baga nti olabye yaze kukola ssente kati ffe kyetuva tukitya ne tugamba titwagala kuddira mu mulimo gwa Mukama abantu guvunula bubi naye waliwo abantu Katonda bayise okutuyambako okukola omulimu ogwo oli alina obukadde bwe 10 alina akakadde ke kamu alina emitwalo 10 bwe gibanga okuyingira bwe tuba tubaliridde nga yali badde mutwalo alina emitwalo 10 kitegeeza asasulidde abantu bameka abantu 10 abajje mu kkubo kati abo tetubaagala ku luli bajje baweebwa omukisa ku lulwe yes baweebwa omukisa ku lulwe baweebwa omukisa ku lulwe ebyetaago byabwe endowooza tugenze nnyo mugundi enyiri bwozibikole nnyo ebintu abamu enyiri zibatabula ate nze namanyira nnyo enyiriri naye olunyiriri luno olwa Filipi 4:19 olwo lwemwogera olwo olunyiriri olwo mulwogera naye mulikuutinga mululeeta bubi luluwa olunyiriri wammwe olwa Filipi 4:19 and my God anaagabirira shall supply all my needs according to his riches. Tetulusoma gye luvudde. No. Tetulusoma gye luvudde. Olwo olunyiriri luliko bannyini luwo. Katonda ajja kusinkana ebyetaago bye naye tayogera na buli muntu. Alina bali Pawulo be yali ayogerako nti mmwe bwe nnali e Sessaloniika mwaweereza mwe Abafiripi. Mwe siiza kubeerabira era eyo kyemukola Katonda bw'atyo kwasinziira okusisinkana ebyetaago byammwe. Ye kituufu. Yes, kati waliwo abantu bonga Katonda asisinkana ebyetaago byabwe kubanga baweereza mu nkola efaanana bw'etyo bayambye abantu bakoze okwagala kwe. Kyekigambo kye mbadde nkunoonyaamu bakoze okwagala kwe. Yes. Purpose eyakuyisa neekulisaawo ng'oli mulamu nga bwe bamaze okukulokola tofudde kubanga bw'obuuza nti waliwo omuntu ayagala wano genda mu ggulu wendi kati yagala genda ddi bakutwale leero oga nti asooka ondeke ukole ki kubanga mukuleka wuyinza n'okukoleramu ebibi
ate nga gwe oyagala genda mugulu ekitogenda kati ekityo bw'oba oyagala osigalewo olina ekikusigazaawo oteeka okubanga olina kyolina okubanga okola olina kyoteeka okukola oba kikyo oba kya famire oba kya mbigwa kuso oba kya ggwanga olina okugasa bano bonna abakulembeze abali mu buyinza Katonda abalabamu obuvunaanyizibwa service kuyamba bantu Katonda kyava agoba abakulembeze ng'alaba mu kifo kye tebakyayamba bantu wabula bababonyabonya Katonda agobera ddala abakulembeze ng'ate ye yabaliita ye yayita Sawulo ate bwamala n'amugoba n'amuga nti awo yagende yalonda ate yajjawo Samweri n'agamba musonyiwe n'aga nti Samweri naawe kati onkoyezza ate saagala kuyitako kubanga nakuyita oli kabona oyimiriddewo ku lw'abantu naye jjukira nti oli nabbi ate nkutuma kati saagala okole nga kabona njagala okola omulimu gwange nga nabbi kati oyo tambulira ku biragiro byange baba mulemedde yennaakutuma tojja kgenda tukonkludinge ku Namboole alina akwatiddwako okukola ekintu ekyo akwatiddwako tulina dedicated lines ezo bagenda kuzituwa admin bazikoze mutumu wa Kristo yazifulumiza naye olwaleero tetuze nazo bajja kuzituwa ndowooza tugenda kutandika okuzigaba mu wiiki wakati ne ndowooza ku Sunday ndowooza mu service tujja kugaba line nga ziri dedicated mpya for Namboole buli kenkute nkasuuleko buliko okutoka kole ki kasuulako ate tugenda zigenda kuba nti line empanvu Airtel naye tufunye eno empanvu etali ziri kubanga ziri zitawaanamu zigamba azimangu nti zijjudde eno line gye tugenda okukuwa ne bwe muweereza abantu 10 omulundi gumu oba 2 oba sigala zikola ki zitwala omuntu ateeke atuweereze ku ssente mutuwe ku mitwalo waakiri okuva ku mutwalo buli mutwalo ye muntu omu okuva ku mutwalo okugenda waggulu buli muntu nga okuyitibwako we kuli buli muntu nga bwakubirizibwa mu mutima gwe ate era nga n'enfuna ye bwekola kibweri biba ebintu bisatu omuntu awaayo kusinza ku busobozi bwe kubanga toyinza kuwa kyotalina ekyokubiri owaayo ng'okuyitibwako bwe kuli aspirations zo kiki kyowulira kiki kyowulira then n'okuyayana wabaawo ekintu kyomanyi nti ate wenpaayo kino asiga entono bayibuli ga nti era akungula ki kungula ntono biblical principle so tubeegayiridde mutuwe ku nsimbi omuweereza wa Mukama Katonda bwe yali amuyita yamuwa abantu abamuyambako okukola omulimu abantu be yamuwa yeggwe teyamuwa mulala yamuwa ggwe ng'ogyeko amagezi mutuwa ng'ogyeko essaala ze mutusabira essaala zo tuziraba waliwo essaala zetulabira ddala nomanya nti naye nebadde essaala yetuyisiza mu bintu ebifaana bwe biti essaala zammwe tuziraba Mukama abawa omukisa amagezi ge mutuwa tugalaba era tuwongera okwaniriza amagezi ago n'essaala naye ate era ensimbi nkulu nnyo bayibuli egamba nti feeza eyanukulira byonna amagezi kigo nga ne feeza bwe ziri ekigo kati amagezi tugeetaaga naye bayibuli egamba nti nga amagezi bwe geetaagisa ne feeza era bwe yeetaagisa kubanga amagezi kigo nga ne feeza bwe ziri ekigo so feeza tuziise tubeegayiridde Musa yalina omulimu ogw'okukola ng'alina Bezaleeri alina Okoliyaabu naye ng'Oberezaleeri n'Okoliyaabu tebasobola kukola mulimu gwa kutona okutuusa nga amayinja gazze okutuusa nga zaabwa ze n'ebirala ebifaana embaawo nga zizze mwe mulina embaawo mwe mulina amayinja mwe mulina ki mubituleetere tujja kukola omulimu gwa Mukama mujja kugulaba nammwe ng'omulimu gwa Mukama nammwe gubasanyusizza ate n'eruuyi eyo mujja kulaba omukisa nga guvudde mu ebyo bimukoze amena omusumba munnaffe Ekiteezi omwana we yakwatiddwa ku geeti ng'abadde bamutumye okukima ebintu yamukutte ku geeti mwana wa myaka 9 omwana bamusobezzaako ne bamala ne bamutta ne bamuziteeka mu kakutiya omusumba Mugisha yabadde abeera ne muzzukulu we mu Kiteezi muzzukulu kyatuguddeko ewaffe mu Kiteezi tube tukyali mu nsonga ya kasasiro ate ne tugwako ekya omwana
omuzzukulu w'omusumba Mugisha yakwatiddwa abantu omuntu atannaba kutegerekeka n'amusobyako n'amala n'amukolako effujjo. Ekyo kyabadde kibi nnyo. Kyabadde kibi kitulaga omwana omuto, omwana w'emyaka 9 nga bamugje ku geeti ya musumba nga bwe bamugje n'amutuusaako ekikola bwe kityo. So mu mbeera gye tulimu omulabirizi Bishop Mukiibi nammwe abatuwuliriza ndoza tukkirize nti waliwo ebintu ebimu byetaaga okuregulatingibwa. Baali baleeta etteeka ery'okulima enjaga, biiru eyo baali bagitambuza nga bagamba nti enjaga ekkirizibwa okulimibwa mu Uganda. Naye nga ffe tugamba enjaga okulimibwa ejja kuleeta obuzibu kubanga ne kaakati tekkirizibwa, naye abantu bajja accessinga ne bakola ebintu ebyewuunyisa. Nakola ekintu ng'ekyo n'olaba omwana omuto w'emyezi 9 gw'olina okuprotectinga. Ekyo kyegedde kituufu enjaga naye contributinga kinene. Contributinga ng'ogyeko abantu nti bwabeerawo abalina ebizibu byabwe, naye abo batono oluusi bw'otunuulira ku ffujjo erigenda mu maaso wateekwa okubaawo ekintu ekirala. Enjaga eri mabega nnyo w'ekintu ekifaanana bwe kityo. Eri mabega kati etteeka erya narcotic eryo libadde liyinza okutuyambako era poliisi ebadde ekozesa nnyo akawaayiro akalimu mu tteeka eryo ekagamba nti omuntu bw'asangibwa mu kifo ekiteeberezebwa okuba ng'ayinza okubeera nga agenda akozesa ebiragalalagala nga babavunaana kubanga liri lye baalimu bye bakwatanga abantu nti kirerese kooti taputa ssemateeka yali akawaayiro yakajjawo. Kakati eryo libakozesa eriri mu tteeka erya narcotic. Naye mu byonna ate ogenda okwekanga nti enforcement naye ebadde teripuwa nti ebadde puwa nti bw'otunuulira security agencies tezikoze nnyo mulimu gwa kuteekawo stringent measures okuteeka security ku bitundu. Naye abakulembeze aba security ate bazze nnyo mu bantu, si kuba mu ngeri ya poliisi n'omuntu wa bulijjo, wabula okuyambako ate abakozi b'ebikolobero okusobola okusurvivinga mu community. Ekyo kireese obuzibu nti bw'wabaawo entalo ku ttaka ogenda okulaba nga emabega waakyo poliisi mweri. Ogenda okulaba nga entalo ezibaddewo obutakkaanya obuli ku zi stage z'ababoda ne taxi poliisi mweri. Ogenda okulaba nga bamalaaya we bakuŋŋaanidde ekintu ekimenya amateeka omupoliisi ali wali mu bbanga mu nsonda wali abakuuma. Kakati abamalaaya bakuumibwa mundu poliisi yebakuuma. Bamalaaya bakuumibwa mundu babakuuma lwaki olw'okukola effujjo yaabwe nedda balina ba chairpersons. Twali mu meeting batuyita mu meeting yali KCCA yatuyita mu meeting neyita ne interreligious. Twatuuka mu meeting tulabamu abalina enviiri ezakikula, tugaba nate bano bakola mu bitongole ki, tuba mu kweyanjula nga tebaleese ba chairperson wa banneeko. Niŋŋamba how can an illegality kubanga bw'okwata chairperson wa nneeko n'omuteeka mu meeting ennene obeera otongozezza oba baali babayitira bannaddiini ntukuleti mwogere kubanga waaliwo ababyobulamu, waaliwo bannaddiini, waaliwo abakulembeze b'ebitundu nga baleese ba leaders. Oh dear. Waliwo abakulembeze mu security ne banneeko ne bajjiramu abakulu ba chairperson ne yeeyanjula nze chairperson wa banneeko. Kiki kino kigenda mu maaso nga naye atudde awo comfortable. Omanyi okujja oli najja naga ati nze ffe tukola emirimu eri wa downtown ffe banneeko nze chairperson njagala kubeebaza okumpita mu meeting eno bulijjo mutwerabira. Baali bazze nga bazze kukola kibbo nabo kuteesa ku down table n'abalala engeri gye bayamba ekibuga. Kakati illegalities ezigenda mu maaso wano ekyamazima
olabira ddala nga waliwo obuzibu. Kati ekyo kitegeeza nti oba balina license. Nakyo kisoboka nga bakukutulira eyo ne bagira. Kubanga tosobola kuyita muntu nga ze nga omuyite mu kitiiki. Twebuuza nsoose kulowooza nti omanya abapoliisi bano ba security gundi ezo zonna zinoonya engeri gye ziyamba okuleeta emirembe. Kati bayinza okugamba nti naye abantu bano bakola effujjo tubayitire bannaddiini boogere nabo. Nedda tetwalire na foramu ya kwogera. Abaali batudisikasinga baali badisikasinga ebintu birala nnyo nga tulina okuwa opinions zaffe nga neeko naye nga atudde wali naye n'aleeta eyiye nga tuli ku message ali wali naffe tuli wano. Nali ne Reverend mutabani wo Reverend Lubega Edward era Reverend nakona ngamba nti wali ne Edward twali ne Edward era twasubaayo kati tubitegedde bulungi. Naye okijje wali nti waliwo enforcement ate mu kifo ky'okuyamba okuleeta emirembe ereeta bintu byangeri kubanga kakati ebivudde mu bintu ebifaanana bwe bityo abantu tebabimanyi. Abantu abafiiridde mu buloogi bayitirivu effujjo erivuddeeyo abantu abamu be batuyiddeeyo ne bagamba mu muwala bwe bamaze okukola emirimu gyabwe ate ne bamutuga oba ye n'abakugwa akoze eki. Kati ebintu ebifaanana bwe bityo kati ffe eggwanga liba lifunirawa. Kati soogera ku mubiri gwa Kristo kubanga abalisi babitegeera ebyo bo bali gundi security gundi bo bali mu kuleeta mirembe kukuuma gundi. Naye kati nze bwe twogera ekya bwe tunayogera kino kiba kifuuse ekyanjiri naye katwogera ekya ggwanga eggwanga lifunirawa misolo kuki kunjaga kati kubanneeko business waliwo gwe saagala kweyingirira kubanga ye musirikale naye yayagadde okukozesa obuvunaanyizibwa naye abantu tebamulumba. Yagaye nti bambi abantu bano abazadde tebalina school fees z'abaana. Mukulu mwajje mukyala akulira ebyokuvuba envuba embi n'ebirala. Kati ebitimba bye babajjako naki n'abagamba nti mbawadde ennaku 2 mufune school fees. Ayogeranga muzadde abantu bamugamba nnyabo watandise ddi okwagala okulumibwa abantu ate n'omenya etteeka. Baani ate abagamba baani abalala abavunaanyizibwa ku byennyanja bagamba nti bano ab'ebitimba bino be bakwata mukene wadde ab'empuuta n'abaki bagamba bano abalina ebitimba bino ebikwata mukene be batwonoonedde ebyennyanja. Kati sebo obakkiriza ennaku 2 naye ennaku 2 omenya etteeka kakati nanti naye bwe babanga tebagize muzadde that is true ekyo kyeyakoze ate kyabuvunaanyizibwa. Kati ekyo kiraba naye bakugambye ate omenya eki omenya etteeka anti yakugambye 2 days. Kati kyembadde ndeeterako ekyo nti bayinza okuba bali ba security enforcement gundi ezo bakkiriza abantu banneeko nga kabagende bannange baweerera abaana ati kino ekyono ekya Lieutenant Colonel ye yagambye 2 days. Kakati naye ate kino paka lasti ne mukuweerera namulabye naye kakati waliwo ebintu ebimu ebibaddewo kati mu Katooke saidi zawana era ndoza nabweru oyo waliwo era abakubye abantu abatofaali bakubye abantu 2 era omwami yafudde ndoza nnaku nga 3 emabega go bakubye batuusiddwako obulabe babakubye bubi ababbi b'obusimu bazzeemu. Kakati naye nze nina ekibuuzo era kino kakyogere ku national media eno banga nkimanyi batuwuliriza ku mikutu gyonna. Crime intelligence eriwa CMI eriwa ISO eriruddawa DMI eriruddawa DMI eriwa mpozi bali abalala bonna badde mbawulira
DMI kazi ne ne gundi bagikyusiza erinnya kati aba SIU baliwa ebitongole bitirivu ebitongole bya security bitirivu nze ndowooza nabadde mpulira nga bakunya head of security wa security agency nga bamubuuza ebibuuzo President Trump babadde bamukubye essasi wabaddewa you are paid olina obuvunaanyizibwa okustopinga to detect okusobola okulaba ensonga lwaki bakuta detective detective taliiwo kukwata yaziza musango ekigambo intelligence kiva mu kigambo intellect okubeera ng'oli intelligent otyo okubeera ng'olina amagezi agasobola okulaba before ng'ekintu tekinnabaawo oteekwa bwe baba nga bateeka obuuma okuwunyiriza omukka yes to detect fire detectors kati kitegeeza gwe ng'omuntu oteekwa okuba nga omanye ekigenda mu maaso you detect it bwe buvunaanyizibwa bwabwe so si kunoonya criminals ekizibu kyendabye wano they have to hunt for a criminal after a crime has been committed ekyo so kakati bwe kibeera nga agencies abakulu bali bonna betwogerako abaakubwa amasasi ba Meja Kigundu ba mukulu wani Kirumira mukulu Kaweesi bonna Kagezi n'abalala mulimu abakulu abasiraamu abasiraamu abafaawo n'abantu abalala badde balumba ne babakolako ebikolobero w'ebyo abafa kakati olabanga oluvannyuma batandika okunoonyereza nkitegera kyogamba naye kyali badde wali nti okukola ki you detect before crime naye bw'ojjanga gwe ekikuleeta you come as to give a remedy to arrest nti we have aligned tubaleese be abana abatta nga otwetera batta abaakoze ekintu nga kyamaze okuggwa wobeera incompetent obuvunaanyizibwa ne training ze balina ne finances ne budgets zaabwe bayinza okuba nga tebali incompetent nga ekyo kyokozeseza omanyi kinene kitya ekyo kinene kigambo kinene anti nze kyennoonya njagala kubajjayo gye bali kubanga obuvunaanyizibwa bulina kubeera nga abasajja b'ebijambiya bazze ku kyalo ng'oledde security yategedde dda nga yabibaguumisa edda abantu baleme kubeera nga bebagoba ababbi ne bayita poliisi obunafu bwo weebuli obuweze kubanga mu bya security tituyogereramu nnyo kiri awo naye ebyabantu bye balabye ekitegeera abantu bye balabye biraga nti obunafu bukola ki weebuli naye nze ndowooza nti kati eyo gavumenti eteekwa kwongera mu bwongezi maanyi kubanga waliwo ebintu ebimanyi kanso kati gwoteekwa okwogera bwotyo okwongera okulabula gavumenti kitokyogera lwa bubi wabula okyogera olw'obuvunaanyizibwa naye waliwo olweyambala engatto nomanya nti bwe mba nakoze ekintu ewange kakati nga nakoze bomu ewange lugoloobi wogambira nti owa poliisi oba owa intelligence yategedde mangu ago nti nkola bomu ewange nga mukiibi olwawo okukitegeera omuzungu akikola ati nanti kati kinsonga lwaki batuuse wa Trump kwagala mukuba bagezezaako yes kati ebintu ebifaana bwe bito oluusi bibaayo nze kyesaagala kwe kuwa lipooti ng'egamba nti twategeera batugamba nti yokyokulabika abaana baffe bwe bayokya obajjukira eno abaana 23 mu bame bana ab'Kasese ng'omukulu agamba nti batugamba nti babadde wano ennaku meka batugamba waliwo abantu batamanya abali ku kitundu ennaku 2 twali tukitegeddeko ekyo kati awe wali obunafu okitegeera nti wategeddeko naye kiki kye wakozeewo kubanga ubanga babookyeza naye nga wategeerako 2 days before naye bino ebintu ebimu nti waliwo yakoze bomu kanso oluusi ebintu ebimu onoonya ne gavumenti nakyo weekikola nti ya preventinze omuntu afaanana bw'ati okitegeera kye ŋŋamba oli mutuufu naye obunafu bubeeraawo nti kakati bwe wategedde wakoze eki ebyo bye biruma abantu
naye bino gamba nti abantu abakola bomu naye walala sebo babeera balina naye nze kyensinga okwagala lwaki kino nkyogedde nti abantu abali mu offices zifaanaganako bwe zityo njagala nnyo abavunaanyizibwa babatwale ku trainings eziri specific kuba currently kati ensonga enkulu si kwambala uniform na kusako mayinja ensonga enkulu is to have those who have committed crime arrested and also to detect crime yensonga enkulu kuba kati ono yakutwa abakwata abaana ne babatta bajja tugamba nti embwa ya polisi yazze neremererwa ekyokulabirako waliwo obunafaawo ekyo ekituma abantu embwa bamenya ewange nga tuli mu kyaki ne bagwa mu kikomera ne bajja ne bamenya tuli mu kyaki ku Sande ababbi bali mu nyumba bamenye bwe twagenda okumanya kuva ku kyaki tuka okumanya sanga 8 enyumba menye ababbi babbi kati communicatinga ne police ate nga bamanyi njogera bwentyo nti bamanyi nti bamanyi kyekyo nti bwe nkube simu tibantwala nga muntu wa omulala yenna bamanya nti ono mukulembeze buvunaanyizibwa bw'aba ayogedde ekintu aliko kya with concern era concern yaliwo nga bapapa okulaba nga baleeta embwa naye nga Kampala Metropolitan yo gimanyi bwe yenkana eduumirwe Kawempe egenda mpaka Gindi baabo bali Bugema embwa we twagenda okukubira nga bayina kampuni gye bali bamenye side zanga agenda Empigi naye nga olwedde ate nga babalinze side ze Bugema embwa eryeji embwa ne bagijje eno ne bagisaza gaga tujja naye tulinde abamenye ku ssaawa 6 kati abantu bayiseewo tulinde embwa yatoka saa 12 olwo bava Bugema embwa eryeji embwa eryeji kakati tugambe nti babi bakozi baruwa abakola bo bakozi ababawe ebyokozesa be bayina obunafu kubanga nze embwa tonsubira kubeera nze siri omuni president ndi mwaka bwa Katonda tinja kubeera wano n'embwa mu kiseera kyekimu embwa ng'ate eri Bugema uyu Katonda yabeera wano newalala kaka embwa eri emu mu Metropolitan Kampala Metropolitan North nedda biza okubanga gyomanyi gwe nedda haniza kati balina okumbuulira era bangamwe muzeeyi tusonyiwe embwa eryeji ekyo gye bakugamba eryeji era ekituleese kubanga omanyikiddwa tuli kati tuzze oluwanjawulo with honor abantu bayiseeyiseewo ate kati era bagiramba legandi banne muzeeyi ekyamazima abantu bayiseewo ekyamazima tetulina kyetusobola trackinga naye nga nze tututa obuvunaanyizibwa kikola on time naye tewaliiwo ki kati ebintu ebiringa ngaebi they should be addressed nti ne bana abantu abakola emize gino bakimanyi nti ne bona oyita embwa ya poliisi ate omulimu gwa kati ffe gwe tukola not to incite naye waliwo ebintu ebimu byetwogera gavumenti etegeere nti waliwo ebintu ebifaanawo ebityo era yensonga eyo kati ne ba member of parliament bwe bagamba nti beetaagayo ensimbi endala oba gye muyita budget what supplementary budget nti security yeetaagayo ensimbi ezifaana bwe ziti bateekwa okutegeera nti there is need kubanga sente zigenda mu bintu ebirala bwe ziba nga gye ziri lwaki tetugula mbwa Wanga tusobola okugula emmese twagula emmese wano ya milioni 8 bagulanga emmese bwe zityo milioni 8 kadde bwali bukadde bubiri mukadde eki emmese ya bukadde 8 obadde oti bukadde bubiri emmese mu ya bukadde 8 kati lwaki tutugula mbwa ne bweba embwa ya bukadde 5 nedda yinza n'okusobya 5 tesobola bweza kale tugambye 5 gwetiiza obukadde 5 ku gavumenti embwa itegera olaba ebitongole ate embwa si byakusaaga waliwo ebintu ebimu kamera zino ziraba bwe baaliza akajja twayogerera kamera zino bonoonye sente bateekadde sente mu bintu ebitalina tezijja kukola kamera zikola era ekyo kyo tubasiima bongeremu bongezi maanyi era waliwo abantu amu abayomba olabye eno kamera bagigyeko
twagenze okugobera kamera zo zikoze kamera zikoze era singa baziteekamu ne component okubanga nazo ze zitrackinga speed omuntu azizza avuza obubi ku kkubo ng'emulengera ndoza mwekali aba traffic ne bamubukozesa kubanga kamera ezo olaba kamera zino enene ezisala mu budoza oziraba ziripotingawa buli motoka ejja olabanga ejikuba ekifaananyi ejikuba ekifaananyi kiragawo ekyo andi akati gye kigenze njagala njirabe nga baga nti over speeding tugamba kirina obusobozi n'endoza bakyactivating bakozese AI esobole okubanga econtrolling kamera zo zikoze bazongeremu bwongezi maanyi kakati nno omwana yattiddwa tusaasidde nnyo abazadde ab'omwana oyo omwana omuto yatuusiddwako obuliisa maanyi n'ekiri gye twatandikidde enjaga waliwo ebintu ebimu etteeka lyakomawo eryo ery'ebiragalalagala eryituusewa baliyita ki waliwo erya nakotiki ne waliwo neriri erya etteeka lino lyebaali baleese owekitiibwa Kayindo Tafiiri alyoka agambye nti amayirungi ago ndowooza si mabi ojjukira ekiseera bakkiriza baali baleeta etteeka ery'okulima issue yali yakulima naye nga baagala kugamba nti bagenda for medical purposes kati naye ffe wenzijukirira nga tuwaayo submissions zaffe nga interreligious naye era maama ow'eggwanga yavaayo nnyo okulaba nga gamba no tetusobola kukkiriza kulima bintu bino eddoboozi lye lyavaayo nnyo so kati n'olw'ensonga eyo nti okulima tekinnaba kufuluma kubanga waliwo etteeka eryafuluma nga mu kufuluma kyenjijukira waliwo ne lyebasayiningako president basayininga ne bakomawo abantu abamayirungi abo naki ne baddeyo ew'omukulu Kayindo Tafiiri bagamba tuwolereze kati ye nga Tafiiri agamba bw'ati omwenge guno gwe tugukakasizza nti omuntu bw'anywa omwenge avaako bw'aba ayiseewo n'anywa omwenge ogususe ekyo ow'ekitiibwa ye yakyogera lwaki omwenge nga timunnagugaana lwaki bano ab'amayirungi bo be mugaana baani abalina lipooti eraga nti muntu bw'ali amayirungi akola ki avaako wali era bagenda ne mu kooti era maaso awo ndowooza tujja kusharinga kkiriza wiiki ejja tujje twogere ku nsonga eyo n'emisango egyagenda mu kooti nagyo tugyogereko bulungi. President Museveni abadde Bunyoro yabadde agenze Bunyoro nga agenze okusisinkana abavubuka era nga olugendo olwo lwakulembeddwa owekitiibwa minisita w'abavubuka Balamu Balugahara yasisinkanya abavubuka babadde bayitirivu nnyo to empower okugezaako okuzza emitima gy'abavubuka n'okwagala obbakolamu omulimu kyendowooza His Excellency yazudde ekyama okuzza emitima gy'abavubuka gyali gyalagawo anti generational gap eyo nkulu nnyo and it comes in automatically era ng'omukulembeze yenna oteeka okumanya nti buli bbanga ly'omala mu bukulembeze ab'emyaka gyo bakendeera abatali ba myaka gyo be bajja bakugoberera nga bangi akati ng'omukulembeze ky'olina okukola is to bridge the gap bridging otya gap eyo obridginga gap ng'oleeta abatali ba mulembe gwokola naawe ate naawe olina okubeera ng'oli flexible okusobola okwaccommodatinga ideas endala so His Excellency yagenze n'asisinkana abavubuka era kumu ku bintunuulira ebyabaddewo eby'amaanyi kwe kulaba nga otwogerera kaakati His Excellency network gyateeseewo ekomyawo abavubuka to himself. Abantu tebakimanya ate nga tukyali ku ekyo nga tukyali ky'abavubuka we tuwuliridde abavubuka baali bamuddukako bayinza okudda kubanga baba bagenda omuntu akomawo ate omuntu ayisa agaana oluusi. It is all about interests.
It is about interests. Nti oli bw'alaba kiki yali takola luli waliwo gap nene anti nze noonya cause saagala bintu birala nze buli owulyanga mbuuza ekyo mbuuza cause kiki ekyavaako abavubuka okugenda abaali bali mu gavumenti baateekawo oluwonko wakati waabwe n'abantu ate nga the biggest percentage mu population baali bavubuka fuba ku office awo twalinawo omu ku bakulu awo yalinawo office awo naye nga ali mu system eyo x sijja kumwogera linnya neera nga odi omuntu sinkana kati omulabirizi ngenda kujja twogere era nga omulaba nga akwejjako nga balina alaga bulazi nti ye prestige kirasi eyo ali mu kirasi kati nga ye alaga nti wa kirasi y'amaanyi naye nga kirasi gyagira obusobozi bwabwe service delivery yenkulu kati bw'obanga omuntu ng'omusisinkanye Bishop Mukiibi nga akusisinkanye n'amanya nti ono ye Bishop influence gy'olina the opportunities and the people who listen to you every week millions of people n'akutrashinga n'akulaga nti toliimu kabuntu kubanga yatudde mu office entebe gyatunuulidde kyali kigenda maaso nti abakulembeze okumunoonya takudda bakulaga nga bali bize nga bo bamanyi mukama waabwe yekka bali detached from tebabayitaaga kati ebyo byali bibeesobozibwa ekyo nze ebimu ku bye nali mpulira ng'ate biyinza okuba bikyaliwo kubanga omuvubuka nze ndowooza tokomyawo mukomi ng'omukyalidde ng'oba omuwadde obudde nze ndowooza cause ekimu ku bye nali mpulira ate kyali kya unemployment ekyo kituufu kati omuntu bw'abanga tonnaba ekyamukuggyako nga tonnaba kukikolako sirowooza nti ne bw'oyogera ebigambo akuwuliriza ayinza okussamu ekitiibwa ng'omukulembeze aga nti munnange sijja kumuŋoola ye bw'abanga ate tokoze eki tokoze kiri ekyakuleetera okukuvaako nze ndowooza nti oba tonnaba kwogera ekyaleetera okukukyawa nga tonnakihandulira so nga ate osobola okukikolako ne bw'oba toze gye ndi n'onkolera ku ekyo nenkiraba nga kyekyali ngobye kiringanga bw'olaba ettaala kati nze nali muzuusi wa nswa omuzuusi w'enswa mutegeera omuntu okuzuuka enswa kwe kukwata kazi kwe kubeera okutta enswa naye olw'okuba tebazitta olw'okuba tebazikwata bazizuuka okuzuuka enswa kakati waliwo ebintu bibiri nti ekiswa bwe kikyusa amatabo nga naawe okyusa envubo amatabo ge maaso olwo lunabuddu lwe lulimi lwegundi amatabo ge maaso nga naawe okyusa envubo kyekinya mwe ziserengeta ne zigwa kati eno yenkola bw'oba oyagala enswa okujja mu nvubo yo okola ebintu bibiri ekisooka osooka kutegeera amatabo gye gali amaaso gye gali n'osima ekinnya amaaso we gali ekyokubiri n'oleeta kye bayita omumuli bw'omala n'oleeta omumuli n'oguteekawo ne bw'ovaawo omumuli guno ogwa bulijjo omumuli ogwa bulijjo ne bw'ovaawo gw'omumuli oguteekawo ne wali ekinnya kati gwe ne bw'ovaawo n'ogenda era ng'osobola okuzuuka ebiswa bibiri ng'oli muntu omu twabizuukanga oddira omumuli n'ofunayo ekiringa kiyinja n'oguteekako ne guba nga tegutuuse wansi n'ogusumula kino ekyayi ekisembayo eno n'okisembezayo wala ekyayi bwe gwegatta nga guzikira guteekwa okuba nga emmuli zino zeetaaya kati n'okakasa nga ogukoze bulungi n'oguteekaawo n'ogenda ku kiswa ekirala oba okimaze kati gwe n'okomawo mu kino n'oyoolamu enswa ezizeemu ng'ekizikwatiddewo kimanyi si gwe mumuli kubanga zo zeetaaga kitangaala gwe ne bw'ovaawo kati yes President Museveni ne bw'atabaayo naye n'aleeta omumuli enswa ateekeyo ekitangaala si toteekawo ekitangaala enswa zijja ku kitangaala oba enseenene abaana bano abazuuka enseenene abakwata enseenene ndozi enseenene oba bazikwata zo
ndoza bakwata ensene kuzuuka kwanswa kati baddira epipa n'ateekako ki olugo amabaati erishayininga ensenere tizeetaaga ggwe nassaako layiti awo ekitaala actually ggwe n'okutya zikutya tizikwetaaga nakwetaaga zo zeetaaga kitangaala kati bw'oteekawo ebbaati likola gundi eyo reflection ekyokubiri ebbaati kwezigwa neziseerera nezigenda mu pipa naye nga zazze kunona ki kitangaala kati gwe ne bw'oba toliiwo kati ffe twagala tubeerewo naye nga tetulina mumuli tusobola kufuuka mumulinze tusobola kufuuka mumuli wafuuse ddi darling that extent ti abantu bakwagala buwagazi nga tebalina kye bakwagalako teka naawe abantu tebasobola kunjaga nga sina bannange ng'omwana wange ayagala genda ku ssomero nkusuubira ojjukira gundi ono omusajjani Gandhi Gandhi yagamba ati Mahatma Gandhi yagamba ati ye singa abadde anoonya katonda gwe yeroboza yali badde akwata ono katonda wa Kristo kubanga yalina obusobozi okujja yali badde na musiru nnyo katonda singa alabikako eri abantu n'atajjanga mugaati eri abayala bwe yagamba yes bwe yajjanga mugaati katonda yali badde musiru okujja najja buzibu ati okujja eri abayala n'atajjanga mmeri yes oteeka okujja okusinziira ku byetaago ebiriwo oteeka okusisinkana okuyitinga ebyetaago by'abantu katonda waffe kyava abeera omukulu eri omuwolwadde ajjanga muwonya tajjanga mugabirizi ajjanga muwonya okusinziira ku mbeera eriwo eri omulwadde tajjanga mugabirizi ajjanga muwonya ate eri eyeetaaga emmere tajjanga musawo ajjanga mmere so abantu balina ebyetaago kati ze kyebadde gamba nti weetaaga mumuli kasita omumuli oguteekawo ensenene oba enswa oba ebiwuka ebifaana bwe bityo bijja kujja tibyetaaga gwe ne bwogenda n'obeerawo abantu batuuka ekiseera ne bakulabanga kati olaba kozaako olinga anoonya obunoonya obululu yes kati abakulembeze singa bateerawo ebintu nze nkuwadde enkola ey'okufuna abavubuka bakolere bye baagala ojja kubalaba kati Pulezidenti Museveni yatandika ebyabavubuka okubaako byabakola ki abadde akola skiri agende mu maaso n'ebyo egyo gyemimuli naye bino mbakyalira bayinza n'okujja abantu bajjaawo ne babeerawo golooza nti bazze kukwagala kumbe bazze kuwuliriza byoyogera basinzire okwo bagende babikuba ebituli gwatolooza nti abantu banakulumba batya nga tebawulidde byoyogera bateeka okujja gwe banalooza nti abantu gwe kanso siyinza kuleetera abantu abo nga kwabo benkuleetedde abantu 10 kuliko babiri ababo kituufu nga balana baliisi buliisi kitegeeza nti babo naye ate abo benkuleetedde bw'obawa bye beetaaga bwe mbateekerawo tebavaawo bakyukiraawo nkuvuddeko otegedde kyegamba nakutegedde dda so nakutegedde dda yabeebaziza neyeebaza ne omukulu minisita wa gundi ng'abaga nti olaba kati ono yabatirawo hotel namuwulidde nga yabadde ayogera ng'ali ebunyolo namwebaza n'okumwebaza minisita we okukola ebintu ebifaanana bwe bityo yakoze hotel ennungi ennyo yakoze hotel ennungi yagikola sinnaba giraba nze nagiraba enako nga bagiraga mu bifaananyi nga Pulezidenti Museveni agyogerako so naye nga nnungi naye nga nze nawulira luli bwe yali Pulezidenti bwe yagenda ogiggulawo mbadde gwe gusoose okugiraba mu bifaananyi naye nga yolabika nnungi very good one kirungi nnyo ate nga kikoleddwa mu mikono gya muvubuka yamuvubuka yabadde nze ndowooza nti balamu okumuwa minisita tuleme kiraba byabuvuzi na birala naye nze ndowooza nti ebintu ebimu bwotyo bwosobola okugjayo abavubuka
okubalaga nti omuntu bw'aba aliko ekyakoze kisibwemu ekitiibwa ate yongera okumwempawalinga nti bw'aba asobola okukola ekifaanana bwe ekito kitegeeza bw'oba omusindise mu bavubuka asobola naye okwongeramu amaanyi abavubuka abalala babowa kati oyo ne bwagamba nti batuwe ku ssente olaba nga tayagala ssente zizeeyi alinako byakoze bibi ssente tizigwa kwetaaga naye buli omu azaagala naye waakiri waliwo omuntu gwogamba nti ono ssente tazisabye kubanga azaagala naye ye kyakoze ayinza nokuba nga ayagala n'abavubuka abalala bakikole ki bakikole so nze ndowooza nti gavumenti eteekwa okunoonya ebintu kati nze kankuweeko ebintu ebimu gavumenti byetateekwa okukola zino ensimbi zibagaba zino eziriwa ez'emyoga bizaki PDM simanyi oba ffe balituwa amagezi balituwa Samudi ekitiibwa naffe batufuule ku bewuba amagezi tubeera n'abantu ffe abantu betuwuliriza onagamba zino ssente nze mbadde wano okuva ku ssente za Kisamba nga ndi mukulu naawe kazi yali aleeseza entandikwa eyo tiyakola ekyagiremesa okukola butasomesa sensitization tewaliwo sensitization ate yaliwa gundi za President Museveni zonna ekizitawaanya butasomesebwa naye nga nnungi nnyo matabuta mpa n'emu gye yali aleese nga ogugamba nti eyo gikuba ebituli naye lwaki gigaana abantu boletedde ekintu bwoba tubasomeseza kati kankuweeko ekyokulabya kuzina endala nzireke nneme kwereetera bizibu kankuba ekituli mu y'omukulu gye bali beyise eya Kisamba entandikwa ssente z'entandikwa zaali zaakuddayo mu nsawo erwa kitavu yes zimeka ezaddayo wali oteekwa okuzizaayo ziyamba abantu abaki abalala bameka bazizaayo omanyi kye bakola baziyita ntandikwa eyo yali nsobi so nga ate mu kunnyonnyola oluvannyuma ebigambo bye nawulira ekigambo kye baali bannyonnyola nga kikontana n'erinnya lye baaliwa papasi yali yakwongerezaako bagiwa ntandikwa entandikwa skimu lwaki tiyakola baddiranga omuntu ekyokulabira kuba muwadde akakadde mbwagenda akola eki atandike ekyo kyali kifu akakadde kowadde omuntu agenda kulunda ki nkoko tomaze kumusomesa abantu ne bakwata akakadde kaabwe mu kiseera ekyo ndoza nga kasobola okuzimba ne katuuka wakati k'ebiyumba n'azimbamu ekiyumba kati omuntu aba tannaba kukisereka sente ne ziggwawo talina ziguza nkoko anti era zigenzedde mu kuzimba kati eyo project ekomyawo ye yennyini tiyeziridde naye zifudde abadde akola infrastructure akomyawo era ebiyumba byakomanga wakati ziba tezifudde anti kati ziba ziweddewo nga tanatandika mu economics ffe tulaba bivaayo eno ekintu ekitakuwadde magoba kifudde kubanga yali kati kiki kubanga kikomyawo era mpolampola amatafaali bagajjangako ne basuula eri okitegera kati ezo ssente zifudde omuntu taziridde yennyini tazikozeseza tazituttemu mwana ku ssomero naye olwokuba tiwamusomesezza Yesu yabuuza nti ani atandika okuzimba nga tamaze kubalirira ekigambo okubalirira abantu evaluation kubalirira oba okola study kati omuntu ono bw'aba tasobola kukola study gwe musomese mujje muyigiriza abantu nti ssente zitobabadde zino bannange oteekwa okuba nga bw'ojjayo akakadde oteekwa okubalirira nti kanaamala projekiti eno okugitandika okugiggusa kati bw'oba tolina biyumba bya nkoko akakadde tekajja kumala kati katuugere n'abo abalina ebiyumba gwe jangono n'ensimbi oteekemu ki enkoko ng'olina ekiyumba tetukuwa kutandika naawe niyo ziisa entandikwa omuntu entandikwa kitegeeza atandikira talina kyalina kati abavubuka nabadde nekyeyawa wano owewaffe nga ayomba agamba nange mutuyambi omukazi ono mukozi nnyo ono chairman waffe omukyalo nakirewa tumusange zoni oyo omukazi oyo mukozi tomulaba ngoyo chairperson
naye alwanagana bulwanagana nti bannanga abantu babawa simbi kati bawa ekibiina zino sente zibawadde mbu baziwa bano abagalagi PDM kati bawadde ensimbi nze nagamba bwe nti nakyogera wanera kankiddemu nze ndowooza nti singa bagenda ne babuuza nti bano abakola wano abagalagi mwagala ki nti bino ebyuma bwe tufuna ebyuma bino ne tufuna nakino biba bitukolera mwenna abantu 10 mwina obusobozi okukozesa ekyuma ekyo nti obusobozi gavumenti egere egula ekyuma ekibawe but owning in common wategedde dda naye obawadde sente bazinonyanga ne sipaana tebaguzeeyo n'emu kati ate obavunaana bateeka okomyawo simanyi sente kati tulikomyawa okubeera n'ensimbi eziwanti akati abagalagi osente omuwazaki kiumuwazaki kati abofuna kyuma oba kisumulako mipiira oba kifuuyira buli wekikola nga bakijjako aleeta abamujjako sente nga zigenda mu nsawo aleeta ate obusente obutinitini basobole okusavisinga ekyuma ekyo ekyokuli nogaziya ensawo yaabwe obamazi abembaawo bakole bwotyo naye mbuobawadde ensimbi musimanyi bakumatiza batya naawe bakolere bawe kyuma kati gukola nga banka waliwo banka gwe yali eweze sente ng'asuubira nga banka esuubira nti ajazizaayo babeera sekiwadde banka tebakuwolangako sente nga bakkiriza nti oli zisasula kuba bakola ebintu bibiri ekisooka ebeera sekiwadde finance obawa security ate bamala obawa security ne bagala ne bakola n'insurance nti singa ogezaako n'ofa nga tonnaba bamalayo insurance ebawe sente zaabwe bo tebakuwolangako sente nga bayina tebakukkiririzaamu tebasobola kukkiririzaamu tebasobola it is secured finance. Why? Because it is a biblical principle. Olunyirije luli cast is he who trusts in man. Jeremiah 17:5. Not man as omusajja but man as mankind. Cast is he who trusts in man. Omwana w'omuntu tomwesiga, omuntu atwala sente ne zifa. Sente zafudde kati gw'omwesiga koki owesiga bwongo bwe nti ajja kukola business azituuse eri banka yagaana kuwa ensimbi ng'ega nti ziyinza obutadda in case bwe ziba tizize tuwe security gwe bwe ziba tezizze kyanze ejja kuzireeta omukulu w'omu tusobola omwogerera kubanga si kibi yali Simon Kigundu omugenzi yayagala nnyo abantu n'abalumirwa bambi ng'alaba abantu abamu tebalina sente nagamba neesinga tuwa abantu sente balikoze abantu tebalina byapa akitegeera omuntu ono tetusobola kumuwa nsimbi n'atukakasa ajja zireeta tumugoberere nakkiriza bambi mu banka yo gijjukira Greenland abantu abamu abategerekeka nga balina obusobozi ate baludde mu system nga bakozi babawa ensimbi bwe babanga abamu tebalina security eyo yenkana sente zebakola ki zebaagala era bano ne basayininga oluvannyuma ne babawa sente tizaafa ng'era abantu bajja ne babakwata kati Central Bank obuvunanyizibwa ebututte naye nga okusinza ku gundi sente ng'omusingo guteekwa okubaayo n'abantu sente zebabawadde sente zebabawanga nnyingi nnyo omusingo teguvaamu kati nga babayita abantu bano kati Bank of Uganda etuta obuvunanyizibwa obwo egezaako okwogera n'abantu ng'abantu bakkiriza nti sente bazitwala omukulu bambi siwagala kumuvaamu sente zitwazitwala kati muzisasule anti tujja kusasula nde tetuzirina kati banka ngeddamu ebyo naawe eba yatunze dde ekintu kyo force value ate bwe baba batwala ekyapa kyo bakitwalira ku force value ekyapa bwe kiba kyabukadde 10 bo bakibalira ku 5 si ebyo nti nno tujja kwereega n'omuguzi alabika mangu kuba tebaagala teeka ku price nebalemesa ne bamala emyaka nga bali awo kati gwe ng'odda mu kwesiga muntu ow'ekitiibwa yeesiga abantu bambi abantu era sibamubba naye sente zayonoonese kati gwokutte sente omuzegaziwa abantu bakolera ebintu bawe ekyuma ababazi bawe ekyuma abewelding bawe ebyuma
kati ono abadde talina ssente zigenda ku kyuma kati kyuma weekiri abadde talina mitwalo 2 nti buli wengenda ku kyuma mitwalo 2 ajja kusasulayo 10,500 kubanga ekyuma kyabwe 15 zakubayamba ku service nga kyuma kubanga gavumenti ate si yejja okukola ki okukibakoleranga n'ebintu ebifaanana bwe bityo naye ani abawa amagezi anti bayinza okuba bali lenient okuyamba abantu ba bulijjo. Lenient, what do you mean? Naye nga zo ssente bazifuna mu bujjuvu bwazo. Abamu bafuna ekyo kyetwagala kyogera kubanga bafuna naye ebyenja kugamba ebimu tuyinza bireeta ku mpewo nze mpuliza ba chairpersons okuva mu bitundu ebyenjawulo nga tumanyi kyakola ensimbi ze baawa abantu tiziriiyo abakulu abazireeta tibazituusa bagambye nti abantu baba obukadde 5 naye nga abantu bafuna 2 ebisatu tumanyira gye biri nga tibamanyi gye biri bagenda n'okusiba abantu naye Uganda yonna banagimala gavumenti era erimu ekintu ekyo tejja kubasiba ate tebajja kubasiba sente tebazirina abantu bazigoberera abantu bafuna obukadde nga 2 naye nga eri obukadde 3 zesiteko okuba zaatuuka obukadde 5 obukadde 5 nye watuukako 2 ebisatu tebabiraba bijja kujja mpola producer ndoza atwaleko mu Airgate tukomewo kale abajje mu Sugar abakatira abamativaani bw'obaba nze owasaalongo tolina ttaka lyakubawa kati bano babawanga gundi ebyo nga babawa nga babaga mulime nga basaanyaawo ebibira byaffe kati tuli mu musana mungi tuli mu mbeera etaliiwo ntuufu baladdewo bikajjo tweyanziza okizeemu kati babagamba mu ngoma eyo n'awalala era byebimu n'ebiri eno bo baagala bikajjo baagala sukaali era tusaba kuzingobera wano bannayo obala emmotoka bitulaka ebiwera nga kasa 7-8 bitwala bikajjo era bwe wabaawo ekigudde mu kkubo bibala kilometers mpanvu nga biyimiridde wetegerera nti kayunga evaamu ebikajjo weeti tweyanziza gavana akubulidde gavumenti yeri ku deforestation ye yagamba nti ebibira biveewo mulime ebikajjo ekyawandikibwa kigamba kinyumira ekyo you will punish every act of disobedience when your obedience is complete kati gavumenti yesaanyawo ebibira byayo naye ate egamba mbu erwanira butonde oli agambye nti bakiyita Bungoma forest sibo kati Bungoma kiriwa simanyi gyokijje naye Bungoma nze nkimanyi kiyinza okuba nga kiri walala gyekiri Bungoma nkimanyi kiyinza okuba kiri walala simanyi oba nkimanyidde mu bibira naye nga Bungoma kyandibanga kifo nnyo kikulu nnyo ekitali kyewaffe naye mu bifo byowulira ebiriko ekikola ki kyandiba kiri Tanzania Tanzania waliwo okwatayo nasi asembayo amasimu tugalekedde awo kale gwosembeeyo alo tukututte wangisewo oyiseemu ssebo wangi amanya kiyingi bisebo ekisooka ekigambo kiri Bungoma ndowooza Bishop okimanyidde Kenya waliwo ekifo bakiyita Bungoma ekyokubiri kanso erina ekigambo kyoyogedde n'ogamba nti bano ababba emmwanyi bagenda kutandika okubeera nga batracingibwa ekibuuzo ki bano abali mu gundi abali mu factory bebakola obukwe bwennyini enyiri kati nobafesawo bubiri nga baye ne bazitanika muziri bagenda kuzirokiritinga batazigenda kubeera ne digital note nti omuntu ajja kumanya nti emwanyi yavudde wano. That is my comment. Okay, bajja kumanya nga kilo mmeka ezivudde ku nnimiro bajja kuba bazimanya ne bwe zinatuuka e Bulaaya bamanya nti ezivudde waawa Lugembe ziri kilo 10
so basigala bazitresinga bwe batyo bamanya nti ensawo eno erimu kilo 10 naye kilo 10 zegundi za gundi negundi so bezibanga teziri part of that then okusasula kujja kuba kuzibu baba kusasulira ku barcode onakomyeyo n'agamba yani agambye nti akazambayo kojja nti amu nti emwanyi bwetakwatibwa bulungi yandifuuka nga ebyennyanja ku nnyanja ekyovola bakino kituufu ebyennyanja bifuuse ekizibu nti abantu tebakkirizibwa nono okugamba nti ennaku 2 muzivube waliwo abavuddeyo okuyomba kubanga waliwo abafunamu ebyennyanja birina obuzibu kituufu ekiwulire egyagambye nzikiriziganya nawe emwanyi bwetakwatibwa bulungi kuba abatugamba tukiwemu emyezi 6 waliwo angambye wamma oli ate kubanga nti Bungoma kiri Kenya ekyo kituufu kijjukidde bate zijjukira Bungoma nga kikulu nnyo simu tuzirekedde awo messages mpaayo nga 2 RDC kyeyunesa ennyonjo agambye nti temwerabira nti omuzungu y'omu yasaanyawo ebibira by'abaddugavu that is the international political economy of imperialism akiteesaawo kazi wa political science amagezi that is the international political economy of imperialism RDC kyenyonjo agambye nti enjaga ereetedde mu ggwanga enjaga ereetedde mu ggwanga lwa bunafu bwa bitongole n'obululu buno obwatujjira abamu ab'ebitongole mbu nabo bagikommonta musabe nnyo olidde enjaga ekigireetedde okugenda mu maaso mu ggwanga lino lwa bunafu bwa bitongole mukulu kyeyunesa ennyonjo CRDC kati ate ye bw'aba ayogedde head of security anti alina naye bagwako eyo mu district abagwako ng'alwalagala alwalagala nabo era abamu bamukyawa agwa ku poliisi n'abayuuyayuuya kati ebitongole agambye ebimu byetagisiza okuteeka abagundi baveeyo n'okusaba agambye musabe nnyo kubanga n'abamu ku bakulu nabo bagikomonta anti gwola bagitutte kombe nabo bagitutte gikomonta ndowooza tulekedde awo mbadde manyi biba bitwalirwa nga bizibiti tulekedde awo message ezisigadde mukansome yeemu ya mukulu Bole tajja kunsonyiwa kubanga agambye mukulu Bole agamba nti every farmer we have a dual coordinate for traceability ojulidde for traceability while buying it in the US and Europe. The idea is good, but the way it was handled, team limit, it has to be gradual by giving it enough time. Bali balina kiwogodo okusensitize bakikwate mpola gradual abantu balabe emiganyirwo gyakyo idea nnungi naye engeri gyekyakwatibwamu bagitaddeko time limit bakyagala mu kiseera kitono time limit katini ate nga abantu tebakikoze eki tebanna bakitegeera naye bwe kiba kirungi naye bwobanga obalaga nti obawaliriza buwaliriza balako kwekengera kati bisigadde ndowooza tuzirekeraawo lwaki tutusabira wiiki ewedde nze nasaba nagambye nti pasa kubyagema buuza babishopu bahoyima ne Kikuube biwanvu agambye nti ebyabugoma forest buuza babishopu bahoyima ne Kikuube byo biwanvu ekibira kiweddewo bishop tuwisaale twagala okujjukiza abantu nti mugende mu masinzizo musabe mugende mu masinzizo kubanga programu eno ffe gye mulaba tulimu akanyumira aka makuba agedda naye programu eno eri designed okusinga okwogera ku kino nakino okusingira ddala abakkiriza bano Dr. Joseph Sowada yali ayogera n'abakkiriza nga alabira ddala nti abakkiriza babeera mu Bayibuli mukka muno ne batamanya birala bigenda mu maaso mu ggwanga ate nabyo nga binyigiriza okukkiriza kuwo
kati ebintu bino ebinyigirizwa omuntu n'abanga yeevedde ne mu kukkiriza nga byakkiriza alinga atabitegeera asaba essaala naye nga tomanyi byosabira kyetuva tujja ne twogera kino nakino gweomukkiriza bw'oba wakusaba otegeere kyewetaaga okusabira n'ekirala bwe tuva wano tugenda ku masinzizo ate olwo tubikula bayibuli kati esaawa zino bwe tubabangayo eddakiika 2 nga zetwadde okubikola bayibuli temukati kale laba eddakiika zonna baali badde bazibikula mu bayibuli ate bwe tuva wano waliwo ensonga endala enkulu tegeera bwe tuva wano tugenda mu masinzizo kati kyetuva tugamba nti genda mu ssinzizo osabe ate omubuulizi tojja kumusanga nga asomesa bino bya bufuzi obe mwanyi asomesa bityo so katusabe kitaffe mu linnya lya Yesu kkiriza tukwebaze olw'abaana baabo bwala n'ab'obulenzi abaami bano abakyala bano abatuwuliriza era abatulaba era batugoberera mu mikutu gyonna ne batulondobamu baba batusizaamu ekitiibwa tukwegayiridde tukusabye naffe obatusizemu ekitiibwa obatuweera omukisa kubanga wagamba nti abakussaamu ekitiibwa onobassaamu ekitiibwa kati tukikusabye kubanga wagamba nti kana nossaamu omuntu ekitiibwa bano batwagalire batuweera omukisa obakola obulungi tubasabidde obunafu bwonna obubadde oba bulwadde n'ebirala ebyo bigendere ddala wiiki eno tugibaagaliza ebiri wiiki ya buwanguzi ekigambo ekigenda okuwulirwa masinzizo n'ekyo ekimaze okubuulirwa kifuuke emmere ennamu eri obulamu bw'abakazi bano abasajja bano tusabye ssebo wiiki eno buli mukisa gwonna ogwateekebwateekebwa nga gwa wiiki eno nga gwa mukazi ono nga gwa musajja ono gwa mwami ono gwa mukyalo ono abaana ab'obwala n'ab'obulenzi omukisa gwe wateekateeka nga gwabwe wiiki eno omwezi guno omwaka guno ogwo gubawe waleme okubeerawo ekintu n'ekimu ekiyimirya mu kkubo lyabwe kubanga omukisa oguva gy'oli gutugaggawaza kugotobakubuyinike kibeerebwa ekitosebwa tulangiridde nti eno wiiki egenda kubeera nnungi okusinga eri egenze mu linnya lya Mukama waffe Yesu amen.